nga banoonya kusiimwa, banoonya kwagalwa kwa Allah. Taliisa gundi kubanga mukoddomi we, so nga naye ezeeriisa agira ki azirina. Taliisa gundi kubanga mugagga munne, so nga ne gundi ezeeriisa abadde agira ki. Ne wayut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi, aliisa omuntu ng'amuliisa anoonyaamu Allah mwagale. Nga gwawa alaba muddu asaana okuweebwa, gwawa alaba awadde mukwano gwa Allah, gwawa alaba nti oyo Allah gwabadde ayagala owe. Laga nti gwaliisa miskiinan, aliisa maskiini, ye muddu alina naye nga kyalina tekimala bwetaavu bwe. Muddu alina naye nga kyalina tekimala bwetaavu bwe. Aliisa yatiiman, aliisa abali mu makomera. Bamujja gye bamujja ne basuula eruzira, basiba oluusi n'ekimusibisa tekimanyiddwa, basiba newankubadde ekyamusibisa kimanyiddwa, naye yalina omukyala amufumbira, yalina emmere gyalya ng'agirondoba. Olwaleero takyasobola, ne mukyala we yamuleetera ku mmere emyezi 4-3, bwe kyaggwako n'ezikigula tekyazirina, naye olwaleero ali eyo. Naye nga bw'aba amuwa nti innama nut'imukum liwajhillah, munnange nkuwa kulwa Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura, sikwagala onneebaze, sikwagala onneebaze. Nabbi yagamba nti waayo diakono aleme kumanya kijjo kyawaddeyo, niyageza ku mikono egirinaaniganye giri ku kiyungo kya muntu kimu, ne konoona aleme kumanya ddi awaddeyo ki. Allah kyakwagala muliraanwawo mukwano gwe aleme kumanya ti gwe wayamba gundi n'omujja mu buzibu yali alina. Mukwano gwe aleme kumanya ti gwejje gundi mu nvuba mbeera gy'abadde alimu. Amakulu nga saddaaka yo gikuumye, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba wala tubtilu sadaqatikum, abange baddu bange temwonoonanga temuttanga saddaaka zammwe, muzittana ki bilmanni. Ogenda olaalaasa olaga gundi awo nze namuyamba oyo nze muwa kino nze mukola bwenti nze mukola bwenti, wal adha nozigoberezaako ebinyiizo. Yagamba ng'aluwaaza onoona alladhi yunfiqu maalahu riaa annaasi, ng'omuddu gw'olaba awaayo ssente anoonya bantu bamulabe. Ne bagamba baganda baffe bameka mumwe abagagga abalina ssente, ne muganda waakaaba emitwalo 5 atandikewo kanaakola, naye nga wallahi tosobola zimuwa, naye nga olina millions, olina millions ziri ku akawunti tebavaayo. Olina ebimotoka bivugwamu bantu balala bebaganyulwa mu mmotoka zo z'olina, naye mugandawo abonaabona yagala jjejja oli akufukaamirire ti munnange mukulu wange sirina mmere. Naye ng'omulala bwajja gy'oli okwata 5 okwata akakadde n'okamuwa, naye nga mugandawo ne bwajja tosobola kukamuwa. Nabbi yagamba nti mbabuulyeko ku maali esinga obulungi okusinga omuntu gy'awadde mu kkubo lya Allah, okusinga maali omuntu gy'awadde masikini. Yalongera ati bala ya Rasulallah, laga ti maali esinga obulungi eyo gy'owadde abantu bamu makaago, gy'owadde abantu bo. Muganda waayinza atya okukaaba ng'anoonya ekyokulya nga Abdullah olina obukadde n'obukadde bw'ensimbi, oli musiraamu ojja nogani nsaala noteka ekyenyuwaasa, abantu bakulaba oluddewo balowooza nti oli musiraamu. Oba obusiraamu la, oba si obusiraamu. Olowooleza ab'ebweru ng'owuwa akulemye okukola ki? Okuwa. Ne bagamba nti mugandawo
ayina omugabo mu maali ekyo. Olaba nti abantu oluusi tukola ensobi netukwata ezzaka netugiwa abantu b'eŋŋanda zaffe nga bo balina omugabo ogumanyiddwa mu maali y'amagoba. Ofunye oba tofunye, olina emitwalo 2 oba 3, olina emitwalo 10 oba 1, muganda walinako omugabo gwe bajjalaga nti owa nga sirina muli munange nga nina omutwalo 1 nkuweeka 3 zinakutaasa, muweeka 3 agende. Ye omugabo gwe teguliiwo nti emaali yemale kwala la, wabula Allah yagamba gwe bwofuna muganda wo ayina omugabo mu maali yo, omwana wa mukulu wo ayina omugabo mu maali yo, omwana wa mwannyoko ayina omugabo mu maali yo, kubanga wa luganda lwe. Wayasalunaka madha yunfiqun, aya ezo ziri 2 mu suratul Baqara. Yagamba nti wayasalunaka madha yunfiqun, Muhammadi abantu bajja kukubuuza ki kye tubatuwaayo. Nayanukula ekyasooka Allah nagamba nti kulil afu, baganda abakubuuza ti ki kye tubatuwa, bagambe nti ekyo Allah akibalekedde. Teyagamba nti abasonyiye, oba yagamba nti ekyo Allah akibalekedde. Buli omu okulaba omugabo gwasaana okukola ki, okuwaayo. Teryawo emitwalo 5, eryawo 10, eryawo omutwalo, eryawo 2, eryawo 5. Kolel afu, aga nti ekyo nkibasonyiye nkibalekedde. Buli omu okulaba kyasobola kyabagira ki. So nga ati aya eyokubiri Allah yagamba nti wayasaluna, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bajja kubuuza ti maali ki esinga okuba ennungi Allah gyayagala. Namugamba nti mwekyo bagambe ti ma anfaqtum min khayri falilwalidain, maali gye musinga okuwaayo nze gye nsinga okwagala Allah wammwe ye maali gyoba owadde kitaawo ne maamawo, wal aqrabina, ne gyoba owadde abooluganda. Teyagamba nti wal ikhwan, oluganda olw'obusiraamu lulala ne qaraba ndala. Qaraba luganda emuzaaliganwa, nyammwe ali omu ne kitammwe omu, kitammwe ali omu bannyammwe banjawulo ye qaraba. Wal aqrabina, n'ab'eŋŋanda, laga ndi wal yataama. Aya gye tusoma bulijjo mu swala zaffe ez'ejjuma, abamu abagifuula etteeka nti yesembayo ku salatul jumu'a, tugisoma naye tetugitegeera. Kwe twagifuula ng'ekintu ekya bulijjo eky'olugero, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Nga buli omu atandika kwetereeza yeetegeka kusituka, naye jjamu amakulu lwaki tabi'ono Umar ibn Abdul Aziz yagireeta ku mimbali wano, kubanga nabbi teyagisomanga, basahaba tebagisomanga. Ebbanga eriri wakati w'okugwawo kw'abasahaba ne Umar ibn Abdul Aziz masaafa, waliwo ebbanga ddene, naye yagijja yagireete wano. Teyagireeta kugamba abantu nti mugisome, wamula yagireeta ng'alowooza nti bagigamba bagitegeera. Ne Allah yagamba nti Allah atubagira okubeera abenkanya. Oli mwenkanya eri muganda wo bw'oba tomuwadde? Mu nsi oli mwenkanya bw'abanga muganda wo talidde, nga gw'olidde n'okusuula n'osuula. Mu nsi oli mwenkanya okubeera nga muganda wo n'empale gy'ayambala agikuba ebiraka, nga z'olina oziwa bakoddomi bo, mukoddomi wo enkya mwannyina ajja kunoba ewuwo, aleme nakuddayo kukutegeera nti mu nsi mw'oli. Naye ng'empale ennungi kuze wagula e Japan, ziwagula e Dubai, ziwagulawa, bakoddomi bwe bajja beerobozaamu neeroboze. Oli mwenkanya nga mukulu wo yayita bwerere. Inna Allaha ya'muru bil 'adli, tebasoma kunyumirwamu okutegeera nti tubula nti abakulembeze bagisoma, baseeka bagisoma, naye ng'okisomye oli mukulembeze, oli imaamu, oli kamiri, oli disiki amiri, oli mukulu wa ttwalo, ogamba nti